kituufu omuntu asobola okukwata eggumba ly'omuntu oba enviiri z'omugagga n'azitwala n'aluga n'abanga ye kubanga zibaamu omukisa okakasa kakati bwe nga balwanidde amagumba kitegeeza naye gye yabujja bwayita mu ddogo bujja kubaamu omusaayi ogwo nti bujja kubaako bwe busaddaaka naawe ku sayidi yo mu nkola eyo ku MR live oba ku Meetani Krabong live kwetuli tusobola tuve mu kamera nyumize kamera evuddeko ebyantuuseeko tuwabitegedde naye awo we nabadde nkolera wano anti nawe wona ndowenga wakyuse wenkolera ati kati obudde bwakya kumakya ndi akamere kangaawo ndi akamere ne wali wayimiriddewo abakazi abo babiri kati omu nga mweru omu nantunuulira naŋŋamba nzije ndye kamere konze mami oluddewo jangu olye kamere jangu koye lwakuba obudde bunkutte mbaddeko nnako wendaga ne mugamba kabakuwa akangungu omukazi yaliko omuddugavu n'ayomba gwe buno obudde bakwana gwe olina ssente meka zisobola okukwana omukazi ono mwagaza ki kati omukazi ng'ate ye simukwana ne bintabula namuganyabo ngeze okwana oyo gwe mbadde nkulaba naye ono gwe mbadde nsiimye omukazi ono gwe sikwana n'akolera ddala n'olutalo dayira ne ŋŋamba omukazi oli nennyabo waki bakazi banno tebaagaliza kati yategedde atya nti nkukwana okugamba nti jangu olye kamere kati baali omu n'alinnya ppiki oli gwe mbadde nkwana nankubira ne kajjamu ono naddamu n'akola olutalo ng'oli agenze naye kiki kye mbadde njagala ogezaako okulaga nti ate mikwano gyange egyaliwo Polo we nali simanyi nti gyali giwulira bubi nga nkwanye tekikwagaliza okwanya yes kubanga jannangirako nti ndabika ndya bisiyaga ne jannangira ebintu bingi ebitali bituufu kati nze nange netandika okwekakaba nga kankwaneko nga balaba kuba nali nkwana tebalaba nenga kati kankwaneko nga balaba kate bawagidde omukazi nga bagamba ne naawe weeswaza kati oli mu kuyumba na mukazi omukazi ndako wanagenda ku poliisi agambe nti buli waayitawo omuvuma ate ne poliisi bagigasseemu baagala kulaga nti nayo tetegeera nti basobola okumpaayiriza obuwaayiriza nti bulijjo nvuma omweki naye nkwata okategedde nti ye esobola okunkwata nga bampaayiriza nti nayo tejja kukitegeera nti bakoze eki bampaayiriza kati bwe bagigattamu ne nga abavubuka nsobi ki gye nkoze nga ne gwe nkwanye ye tayombye oli yabiyingiddemu okategedde kati abavubuka oba abasajja bannaffe okukwana si musango si bwe kiri muno muleka akwane kubanga ne bali abakyala betwegomba nga bali mu bufumbo batebenkedde n'abaami oba obufumbo bwetwegomba beekwana buki bwekwanye naye okukwana kwafuusa obuzibu abavubuka banvuma sirina kukwana kati nkole ki era kutokateeka mu kamera kuba tunyumyamu eno bbali bye byantuuseeko ssebo musajjawo ennaku zino ye challenge gye nafunye mu wiiki eyo ewedde kukwana saakwanye wakwanyi neevuddemu nenkwanayokko ne bakuwa ekyalo kyonna bampeereddewo nakusanzeko nga tolina bikomo olwoba nga tolina bikomo kakati nabino bina tobiyina bino wabadde olokose kati ngoye ngenda n'enzambala nga bwenteekaawo zenvuddemu zonna zagenze ne zinzigwako nenzitwalira ddobbi azoozi n'ebikomo kati ebikomo neteekamu anti ebigoyegoye awo ebimbeesabeesa nga bwe nninda ziri okkala kati ebikomo basiba byambalira ku bigoyegoye kati ebikomo nensooka mbiteeka wali ebbali sibwe waneno kuno kuba kweseetinga kati wano mba neseetinze wali nalyadde seetinze enkuba etonnya engoye tezikala mu kiwato biki kati awo wansangidde nga ninga embwa esowoddeyo olulimi nenekiddako sikimanyi kati bwe nkusanga tolina bikomo nsobola okukubamukko nesabako nakyemba oba tolina lyanyi luba wambaira naye ye mu nsawo bikomo bye mba sirina
Anti bino ebikomo buno bugagga nyambadde ensimbi sente. Sinza zambala mu ngeri ya kinakunaku. Nyambadde bukete ate ntaddeko ensimbi. Nina okuzambala nga bwontunuulira nzenna nsaanidde nzambale. Tunaija program. Tutandika wa kamera mugamba ateekeyo. Ku MR Live kwe tuli oba ku Mitandikira Bongo Live kwe tuli gwe mwana Katonda ali atugoberera. Awasibyo otya obulamu bugamba ki Katonda kuumya atya weewaawo tukwebalizaako olw'ekirabo ky'obulamu kyakuwadde eddembe litandikira awo era byonna bijja kujja tukwate empola. Ayina enteekateeka ennungi gye tuli, ayina embala ennungi gye tuli, tatukyawanga atwagala nnyo nga bwe yakolera abalala bw'akyakola kati naffe bw'agenda otukolera. Nze mbirabyeko ng'abikola nzaani gwani naawe. Ekyokuba omulamu kyokka kitegeeza nti olina omukisa okyayina essuubi era oli wa nkizo nnyo n'okusinga buli kimu. Naye natadde akayimba naye kanaakwata. Bakayita batya? Lava. Tukayimbemu. Lava z'omukwano gujja kunzita ng'ondi wala lava kati nkulinze yangu weeno gye. Kati akayimba ako kajja kukola gono ndiwulidde. Anti obuzibu byetaagamu ssente. Siyina saataddemu yadde n'ekikumi ne kamera zenkwasa nga wazirabye mpoze neeyiye ennyambeko. Ne nakwasizza kamera y'essimu. Naye nga ninga ava mu lufu. Olumanyi olufu? Kwe gangenda ttama butami bantu ninga ate bandimpagidde. Tokodemu oyime mu kayimba. Akayimba ako. Onzisizaamu. Ima mu vaasi. Vaasi. Nsaba kukulaba mukwano oli wakati. Kulinderwa ggulo yangu wakati. Anti ekifuba kikulumaaluma nalode noti wadde ozimbye bulungi nawo naawe oyimbe mwakusa neki kikyonoonya kubanga olabika oyagala nve ku biiti weesekere siri mukugu mu kuyimba akayimba abantu bona baliyo bagambye eyo diima waffe sokaddemukko naye olaba oli mukunswaza ekifuba ate ogambe watadde akayimba tuyagala tukapromotinga bantu bakamanya akayimba kenyimbyemu ntandikirewa basi odimaze abantu badde beesunze onoolya katunkumu oba lumonde omanyize ebyabuto saabireese zomanyi nawunzewunze ndi mukwano gonteredde n'obuswa ndi buntanudde ekitambo kya laavu kimbagudde teredde bubyanyabula walukubye kangende neewole kilo z'ennyama 5 twali ku foundation naye tugenda kufuna ssente kati nkatadde naye simanyi nantaje nkataddemu kuba sikatutte ku radio sikatutte ku TV katate ngamba nkatadde ate no sigundi si TV kyeki ne kanatambula kakozi kajja tambula tujagala tukasabire gye twagenda okusaba abantu badde bangamba otugamba nti oyimba biki naye ate we banaakalaba tebajja kuŋŋamba nti twakalabye naye wembadde siyimba nga oba ogera biki byoyimba nga tetubiraba obiwuliririzeyo wuwo kalale we nakatadde bate bagenda sirika tebagenda kunnyega tebajja kukoma na lipooti bannange limaliza abalogo mwefudde ki abalogo abalogo oba soke tweyanjule amanya nze Rwima Sam oba Mitandikira Bongo ate agago amanya gange nze Dimaliza Angelo mpala n'obwavu n'abatanjagaliza mutabani wa Sikola mulya nnimire kakati nange Dimaliza abalogo mwefudde ki nabadde ndi awo bino byambu nebya neewunyisiza mutabani wa Sudi we yafiira yajja n'abengeya mu muliro amagumba agasigala ku ssiini abaasookako mbu abantu balwanira obugumba oli naakwala akagumba akagagalo n'adduka nga bagamba nga bagatwalayo bagaziike nga bagamba nga betwalira ku magumba g'omugagga bagende bakola amasitaani nabo beefuna ekkasente nga bonaayola omugagga enviiri ogende omuloge nawe weefunira ekkasente nga bonaayola omugagga enfuufu ogende omulege nawe weefunira ekkasente kituufu omuntu asobola okukwata eggumba ly'omuntu oba enviiri z'omugagga n'azitwala n'aloga n'abangayire
kubanga zibamu omukisa. Okakasa tesaba lya abantu ababba amagumba ga mutabani wa Sudiru kituufu kibali kumulamwa kubanga omuntu tafa na kisirani kati kye kyamutuukako kyajjanga ekisirani ne kyo bwafa tagenda nakyo kibaako bekibaka abalala kati n'obugagga Sudiru gye yabujja abantu basoke beebuze bwavaawa ani waliwo asinga omuyindi obulogo simanyi bizinesi z'abayindi zonna basooka kunyokeza kabaani nga kaliko eddagala omuyindi bw'aba akukozesa ssente bwazikuwa asooka zisuzaako mu ttoyi kubanga gwe bw'ogagga wala tojja kuddamu mukolera obijjawa anti nkubuulira facts ziriko gundi sente yonna kati sente okumanyanga okuloga tekwetaaga bintu bingi sente yoka nenjikuwa nga nsoose kugiyisaako eno kabina bwendi nenaamiriza owulira nenjikuwa era osiraana kakati toyi essente gye basuzizza mu ttooyi agyogerezaako okitegeera kati bw'agyogerezaako ebigambo ebyo n'agikusasula ne weeyanza gwe ne bw'okola ebintu bifa tebitambula kati abayindi bwe baba balina enkola entono bwetyo gy'omanyiiko obugagga omanyi yabujjawa eddogo litambulira mu ddogo libanga woolaba waya y'amasannyalaze nti egoba ki waya kakati bwe baba nga balwanidde amagumba kitegeeza naye gye yabujja bwayita mu ddogo ate bana amasitaani abantu okulwanira amagumba kimufuula nti naye obugagga yabujja mu ddogo kubanga nti eddogo ligobagana na ddogo kubanga n'abaagatutte tebali seefu okugaggawala basobola okugaggawala naye nabo obugagga obwo bujja kuba buto tebujja kukula kubanga omwana yabadde muki muto kyentegeeza abatutte amagumba okugaggawala basobola bwe baba balitutte ku musawo nga kyakola akimanyi basobola okugaggawala naye obugagga tebujja kuwangaala kubanga wabujje ku muntu omanyi oba onoonya obugagga teekamu ku magezi tobuukira ye yategedde kimu kubanga tisenga Sudiru ye yafudde ago nga gootutte oba obugagga bwo buwangaala nga ye kalate gwatutte bwa mwana muto tebusobola kuwangaala ekyokubiri saddaaka eyo engeri gye yabaddemu bwetyo nga yakabenje naawe agatutte bw'oba nga siggwa akafunye mu bugagga bwo naawe era omwana wo kiba kijja mu bwe balitwala ewatuufu basobola okugaggawala naye bwe bagaggawala obugagga tebugenda kubeera bwa buwangaazi kubanga woobujje wabadde wato nabo bubeera bujja kuba nga tebujja kuwangaala ekyokubiri bujja kubaamu omusaayi ogwo nti bujja kubaako bwe busaddaaka naawe ku sayidiyo mu nkola eyo oba oba tebubaddeko bwe busaddaaka gwe kennyini bimaliza kitegeeza omuntu bw'afuna obugagga bw'okusaddaaka nga saddaase muntu era obugagga obutambulira mu kusaddaaka lazima kakati saddaaka mwana saddaaka maama saddaaka jjajja kakati omuntu aba asaddaase omuntu obugagga bwobwo ebiseera ebisinga ye yaba ayagadde obyongera mu sayansi naye bw'oba osaddaase ekisolo era ogaggawala dinda omuntu ng'afudde bibye yes kubanga omuntu bwe yeetuga balwanira omuguwa kuba nagwo gukola omuguwa gwe yeetugisizza ennyumba bw'eba eyidde omuntu nga jjiriddemu oyo naye amagumba ge geetaagisa oba ku mwango awayiddeko n'osigazaawo ku kati byonna ebyo bikola okitegeera bikola banaye n'ensi erimu amaanyi ag'enjawulo agali invisible era gwe woogawakanyiza bw'oti gw'alina omubiri oba owedde kubanga era nze ndabayo n'abantu abaloota ebirooto bituufu ekintu kisooka kutuukako mu nsi y'emyoyo nga kinajja ku nsi y'omubiri naye waliwo aloota ekitiisa anti waliwo yaŋŋamba mbu yaloosenga omusajja aleeta ejjambiya mubajjuleko ensingo naye yabadde agireeta bw'ati ageno agituusa bw'ati ono n'awawamuka ne bwe yawawamuse yagambye naye era mbadde sifudde kubanga ngezo zuukuka nga mbadde mu kirooto bibadde ebyo tebiriyo n'adigida ne mugamba todigida balina okutemako omuntu ekibi ku nsi ne mu kirooto kiba kibi era
Katonda asooka n'akikutuusaako mu nsi y'emyoyo ng'akulaga weetereeze odde gy'ali. Era bw'odda gy'ali n'oyogera naye, kubanga Katonda osobola okwogera naye mu bintu bya mirundi ebiri. Katonda ye yakimanya nti ffe abantu tetulina nnyo magezi. Okitegeera? N'atuwaako obwo obutonotono obutuyamba ku bantu bannaffe, kubanga bw'obeera ku muntu munno oba olaba ng'omusinga n'amagezi. Ne mu maaso ga Katonda tolina. Kati kyakola akuleetera ekirooto ekyo kubanga yakigerera mu lugero. Ne bw'aba akireeta akusuubiramu ebintu bibiri. Either okozesa amaanyi gali agali invisible okwogera naye, oba okwogera naye nga togakozesezza direct. Wonna takunenya, wonna tolina nsobi gy'oba okoze, wabula amanyi omunoonya. Dimaliza. Lwaki waliwo abantu abavunula ebirooto? Okuvunula ebirooto kitegeeza kubeera mugezi so si kubaako mwoyo. Ati abayo singa ogambye oli bw'aloota ng'ontemako, bwe nkulota Dimaliza ng'ontemako omutwe. Essaawa yonna oba kuntemako omutwe. Mba siri wakutemako omutwe gwennyini. Luli nkugambye luba lugero. Era bwe kijja si bwe kibeerera ddala nti nga kyo. Ne kijjira mu bifaananyi ebiraga nti ekigenda okutuukako kigenda kuba n'obuzito bwe bumu oba nga bwagala okwenkana. N'omuntu oyo azze senga oba omumanyi nga mukwano gwo, kubanga n'ondoota nga nkutuga, n'ondoota nga omanya ndi mukwano gwo naye ndi mubi gy'oli, nina bingi byengezaako okwagala okukutuusaako. Nango oli oloota omuntu akutuga. Toyinza kuloota ne mukwano gwo nga mulwana. Era bw'omuloota nga mulwana manya mu byokola ali mu kulwanyisa, kyokka yeesesa. Mukwano gwo gw'otegera nti mukwano gwo ne mu birooto bw'abajja ajjira mu birungi, mugendako wano mukola mutya we museka, oyo omanya ye mukwano gwo. Naye gw'oloota nga yajjira mu bizibu. So kati Katonda yaba akusuubira nti ekijja omanyi kinyaga biki bitono. Bw'oba okifunye mu kirooto, bw'oba tosobodde mu kutambulira mu maanyi gali agatalabika agali invisible Katonda ge yatonda, fukamira oyogereko naye. Mwezaza abantu bonna abankoze ebibi nga sibalotako nga bankola ebibi. N'ekyo nti osobola okuba n'abantu abo nga bakola ebikyamu ate era ne bagaana okujja mu birooto. Kakati ebirooto bino bizibu byakutegeera nti bisoboka okujja ku balala ng'ate si be bano, naye nga Katonda era agezaako okulaga kifaananyi. Sikitegedde. Akukola ekibi asobola okugaana okujja mu kirooto direct, kubanga mulimu abakola ebibi nga bakugu nnyo mu bye bakola nga yeekweka. Abaloga abo mulimu abagezi n'abasiru, mulimu omuloga akuloga ye n'ateekamu akagambo, manyi nnaamiriza ye kufuula ow'akabi, n'ateekamu akagambo nti tammanyanga. Akyogedde eddogo lirijja mukweka nga gwe kati wali omuntu ng'ejjembe ne we balisindikayo bwe lituuka ewaka liraba nzikiza, lirabawo kibira, liraba kumbe baateekawo eddagala nga balitadde mu kaveera nga ka black. Okitegeera? Akaveera ka black ako kakola enzikiza ewaka. Ne we bakusindikira ekintu kyo kiraba nzikiza tekikutegeera. Kati n'omuloga asobola okuloga nga bw'akola ki? Bw'ayogera nti nze tammanyanga. Ate tayambibwa omuntu yenna kwegamba luba lulimi. Etegeeza omuntu asobola okukola ekikyamu nga ogezaawo kumufuna mu kirooto. Nga gw'ofuna mu kirooto ajjira mu kifaananyi kirala mulala nnyo. Oli yakubuzaabuza gw'oloote muntu mulala kumbe yali mukulu. Kati ate labayo bwe kitegeeza nti omuntu oyo gwe kijjiddemu omulala nga tomumanyi ng'akola ebikyamu. Ng'omumanyi. Anti bw'oba omumanyi kiba kitegeeza nti abakukola ebintu obamanyi naye tobawanga budde. Naye bwe kijjira mu muntu eri gwe baleeteddemu ekizampu nga tomumanyi, kitegeeza abakola ebintu ebyo gwe tobamanyi bo be bakumanyi. Kati lwe lugero Katonda bw'atyo bw'aludda. Olota David ng'akutuga. Kubanga omumanyi. Naye ng'ate ne akuso sense David mukwano gwo. Nsobola okukuloosa nga David akutuga naye ng'ate nze akutuga naye nga gwe olota David. Katonda era engerezo bwe zibeera. Taleetera ddala muntu oyo direct akuliko. Asobola okuleetera omuntu akuli ku birowoozo. Kubanga weebuuze bw'aba mukazi nga yakuloga era ebirooto biba bijja bitambulira mu bakazi, mu bawala, mu baki, naye ng'oluusi tobamanyi. Kati abo b'oba tomanyi kiba kitegeeza neno munnakyo gundi abakuloga bennyini tobamanyi
ne bo bakumanyi Katonda kyaba yagala okulaga oyirwaneko obamanye kakati ate booba omanyi senga kijje ekirooto ng'oyo yennyini gw'omanyi gwe kijjiddemu obeera blessing nnyo eri Katonda nti omuntu oyo asobola okuba nga azze direct ayina byakukola owulira naye ng'ebintu byakukola ebyo si bye biri byolootedde ddala mu kirooto Maza tuddeyo wali wakugase ababbi amagumba polisi bakwasa abantu bwekibanga kituufu ate polisi ngeba mu ebintu by'abantu okwo mugenda kwerogeroza teina weesobola amagumba g'omuntu teina weesobola bakwata lwa nsonga eggumba ly'omufu ne bakwata n'eggumba ly'omufu tebakusiba gwe dimaliza eggumba ly'omufu anti kati bwe bansiba mba siina n'amaanyi kyekyo kye nagamba nti omuntu ng'alina amaanyi tamala gakwatibwako nemmwe kambabuulire era n'abasirikale baayiga okugenda mu basawuse babiyiga era kyova olaba beŋŋangira ddala abantu ng'amumanyi alina amaanyi n'atamutya naye abedda bagwanga n'eddalu oli omusibe n'avaayo mukomera enjuki ne zirumba ekkomera ebyo byonna byonna amalogo weegali ne kati n'abasirikale nabo kati nabo banywevu akukuba tteke nga tatya namu akasamiza kawujja tteke ne kagweri ne mugamba abatamumanyi amayembe gati emmundu ekyambalo gakitya kumbe naye bamusala obuntu bwe munywevu takutya naye alina amaanyi naye nga ababbi amagumba polisi si yalina obbakwata nanyini mufu yalina okutwalayo omusango naye yali comfortable tannasaba ku magumba ga mwana we era ge yasabyeko yasobodde okugaziika amagumba ebintu babibbira ddala ebyo nate nze nabiwakanyiza era abantu abadde abinyumya tagana ebikibe munyumya bikola kakati naawe kennyini era nze ntunulira abantu abegayalirira eno ensi nzibu nnyo teyigika otuuka givamu nga togiyize naye akatono kootegeddeko bakomanyiko keyambise era kakozese naye obuzibu buli muggwe kulemezaamu awo obuzibu bwe buva oba owedde tolemezangamu bw'ologa omuntu kati abalogo kambawo amagezi nze sirogangako anti nze sirogangako ate nga ndimanyi naye omanyi lwaki sirogangako eddagala eribi tebaliteeka mu ngalo eddagala eribi tebaliyisa mu kamwa ng'olaamiriza omukka gukugendamu nawe olikwatako omwoyo gwo gulirowoozaako ate ng'eddagala bwe ligenda mubaamu obukomawo kati naawe ekituuka eyo mu myaka nga ggwe abaana bo be babonaabona bibbukurikira nnyo mu baana baffe be tuzaala yes omwana wo n'abeerawo nga yalogwa omwana wo buli kimu ekibi ye yayina olutwe naye nga ggwe olina byowakolanga ate n'omwana oweerokosa mukati nze nabirokoka Yesu n'abinaazaawo naye olina bwewalumye ennyo ebyo nga tebisobola kuva kubanga Katonda oba n'amaanyi gano ag'enjawulo tegaagala okola ensobi tambulira mu kubanga weegendereza kubanga go tegasonyiwa lubaale tasonyiwa tewali asonyiwa ne Katonda tasonyiwa anti kati chansi kati yatuweemu bw'ogenda todda bw'ofa okomawo ate kati lwaki nkijjako ekyokugenda okumusinkana yakyesigaliza era waliwo n'abazuukidde dimaliza kati kankubuulire Katonda kyava tatuwa chansi yakubiri ye yatumanyirawo nti omuntu bw'omuwa chansi adigidda nnyo ne yeepanka n'agamba nze ondabye ate bannaye abantu ye yatulabirawo tetwetaaga tuwa chansi yakubiri abantu twepanka era gwe omukazi bw'anoba tozza naawe omukyala omusajja bwe yeepambaliga nti akusuddewo tomwegayirira abantu ffenna tetulina kwewa chansi yakubiri ebeera ejeji kakati ati omuntu twagala anti omanyi bwe kiyambira buli muntu ajja kukula nga akimanyi nti chansi ebeera ejeji kati obeera weegendereza kubanga Yesu obuzibu bwe yakola bwe yagamba nti nno yatunaazaako ebibi kati buli muntu agamba nsooka kusobya nja kwejjusa ngende naazibwe
so senga Yesu naye yateekawo kali nti chance eba emu kubanga buli alokoka bukadde buli alokoka mukadde bufumbo bwagaana buli kimu be balokoka okitegeera kati ono akyali omuwala agamba ebibi byonna bimala kuggwayo kambikole kati ebyo bitukola nga tugenderedde teri kutusonyiwa agenda tadda abafu kituufu amagumba gakolera ddala ebintu bye twawulidde ebyambu kituufu abantu basobola okwamba amagumba gakola kubanga nze nagamba eddagala eddungi ate lyerikola ebibi naye kisinziira biki byogasseemu ate olaamiriza otya kubanga amagumba ago gennyini era nsobola okugakozesa gwe n'ofuna ekizibu oyo kyeyafunye n'enkubya akabenje okitegeera kati eggumba ne liba nga linkoledde ekyo omulala n'alitwala ye nga ate ayagalamu mukisa okitegeera so ekintu ekikolwa kisobola okukola ebintu bibiri kibikola kubanga omuntu asobola okuwa eddagala n'akugamba era abantu bangi babayita abasezi nga si basezi bali muwadde agende ku malaalo agatali gaabwe okitegeera kyova nze ngamba abantu abalima ebijja si birungi kulima ati nze nkubuulira kambuzeebuzeka anti kalombolombo lwaffe kayonooneka nti abalina ebijja mubiteekeko ekikomera ebijja ebyo biraba ffe bennyini tubyonoona bannyini byo nti oli bamuwa eddagala ne bamugamba eddagala eryo gero linaabire ku biki ku bijja eddagala eryo liba libi nnyo nnyo libakuwokuna kuba bakuga no mu nnyumba teriyingira kakati n'olinaabira ku bijja n'olaamiriza nowejjako buli kimu agenda okulima bwe kibaka abagenda olima be bagenda okubibaka abalala bagenda ne batuula ku mufu emitwetwe abo abeefuula nti bonna bamyusa amaaso mubaamu ababi mu bannannyini mufu oyo babasamya n'akunyiga akabakano n'akasamya n'ateekayo empiso n'ateekayo obugirita n'akola ki omufu oyo n'alaamiriza n'eddagala n'amubikka kati akabaane kaddamu ne bakusiba n'okusiba eno akawuzi okulaga nti teri agenda kuddamu kakola ki kabikkula naye wano nga banaatera obbaziika nze njagala omuntu akigezese agambe nti omufu wange nga tebannamuteekayo munda tumwasamye ogenda laba abantu bagenda oswala babateekayo eddagala mu kamwa omuzimu guleme okwogera biki ebyo byonna bingi nnyo bye bakola okitegeera kakati omufu oyo omuziise n'ebintu ebyo kakati mwabagenda